Kale kusema official kwoli nkubaza okubanga ato subscribinze ku mukutu guno gwata na subscribinga osobola okukikola tukwebazawo obumaze okukikola kale tusinzira mu Uganda okubanga tuweereza eyo yonna gyo tulabira netukwebaza okubira nga ato twegasseeko each and every other time olaba notification era so n'okunyiga akadde oberinga ofuna notification ya upload zaffe ze tuteekayo mu lunaku mbaniriza mwezi ompya ogwa October kitegeeza ntuba tuze mu kwota esembayo ey'omwaka Mukwota esembayo ey'omwaka ensonga zibeera nnyingi nnyo kuba kufundikira eyo yokozeeko mu mwaka so gwabadde akola omwaka mulamba kya buvunaanyizibwa okutandika okulaba biki byokoze biki byebikulemye biki byolina okutereeza n'otambulirawo kale abantu b'e Dubai weekend eno His Excellency Bob Wine agenda kubanga ate ali awo egenda kubeerawo nga 8 then nga 9 agenda kuba agenda Abu Dhabi so weekend eno mbere nga ate muteeka akasente bangambye nti ekiriwo operation tujuze kisaawe for the first time abagala kubanga bakuba kisaawe naddala ndowooza mu Dubai so kale mwetegekere kubanga ate mwegatta mu nsonga eyo kale abe South Africa ziraba kubanga amategeeza 22 October Afrigo Band egenda kubanga naye esalakaawo so namwe mbere nga ate mwetegekera ensonga eyo kuyinga zina bya rwani 7 5 1,225 levels ezaawukana kale tuli part by banafa ba Rosemary Beddings basangibwa Kasubi okubitaala ogenda kubanga basanga gwetaaga ebintu byonna ebyo mu kisenge banafu ba Rosemary Beddings basangaawo Princess Complex kizimbe wo basanga room F8 e Kasubi kubitaala bya traffic lights ngokira mu kikoni ojjo kubanga ato basanga banafu ba Rosemary Beddings kale gwe yeetaaga nets yeetaaga duvet yeetaaga towels yeetaaga pillow yeetaaga cushions yeetaaga curtains yeetaaga bathrobes yeetaaga bed sheets yeetaaga bed covers night dresses mattresses n'ebirala bingi nnyo geno beringa to banoonyaako nziramu kwanga kutegeeza nti bw'owagira Rosemary Beddings obo wagidde Madam Custodian wali mu promise ezanyo banafa ba Aromatic Entertainment so osobola kubanga okikola okubeera nga atoddiza omuzannyiwo oyo gw'oyagala kale tuba tuyingidde omwezi mupya ebiwaddemu bingi nnyo naye ate tujja kwogerako ku bisoboka mbeera ne mirundi junior wano okubeera nga tubaako ensonga ze tukubaganyako ebirowoozo last week twagenda okugimalako nga tulina akabenje akatwala abantu basatu omwo mwalimu omuyimbi Lady Grace badde muyimbi w'amaanyi nnyo mu bitundu eby'emukono era twakiri mu kaseera awo okuziikibwa sigenda kukuzzaamu mboozi eyo ne gye ngenda okukuzzaamu lyekkubo kanaaluzaala eryatisa abantu abo ekkubo eryo ligenda paka Namunkekeera ewa Genosale ewali Industrial Park bw'ogenda Namunkekeera Industrial Park efaanana bulungi naye ekkubo okuyita amamotoka ate nga abantu bagamba nti ko yesinzo wali ali bine emotoka bya sale ebisinga okwonoonera ddala ekkubo eryo batulaba beebale nnyo okulaba omukutu gwaffe guno ogwa Simon abatuwa obulango n'abatugoberera amannya Tamale Mirundi Junior ennaku zino ndi mu bya ttaka ssebo betuyambyeko ku ttaka tubayambye n'abakyalina ebizibu by'ettaka nabyo osobola okugenda ewa RDC mu kitundu kyo president yabawa amaanyi ba RDC osobola okugendayo n'omuyitiramu ensonga zo naffe ate ne tulaba kye tusobola okwongerako naye kyannaku nnyo nti abayimbi baafa kisegeera kyannaku okufa kya butonde ate okufa ffenna tulina okufa the fact is omuntu afudde atya ekyo kyekisinga obukulu okufa kya butonde naye afudde atya biki ebireese okufa lwaki tulina zi postmortem reports ziyambako okulaba nti ebintu ng'ebyo tebiddamu kubaawo tegeera oluguudo weluwanga lwe lwasse abayimbi abo gavumenti tugikubira omulanga Genosale si yakola enguudo si yakola naye wala bagamba olw'ebintu ebijja ne development ti omugagga bwajja ku kyalo mufuna amakubo mufuna amasannyalaze omuntu yandyerowoozezako ddala gavumenti yonna abantu balowooza ku bantu nga enkulaakulana gye eri mu maaso erinene ekkubo erituuka ku nkulaakulana ne balimu okukola no because nze ngaali mu media I cannot put responsibility wezitaddi Genosale being a brother to the president nti abeereeyo tekimuwa lukisa na capacity
kola makubo yo ministry ya transport yebikola nasobola okuinfluencinga. What do you call influencing? Wakuba essimu n'abagamba ono mumuwa omulimu. Government esibu ekola. That is exaggerated. Those are myopic reasoning. Naye kati nze nga ali mu government, I cannot sit here nekugamba nti byoyogera biso. Government esibu ekola. There are so many people ababeera mu bitundu. He can work. In fact, he can write. Kyasobola okukola. Ensonga eyo kugitwala wali mu transport. Ani minister w'ebyengo Katumba Amala yaliyo naye atakola enguudo mulala naye. You see Kajina. Kajina ali mu UR, ali mu UNRA. Ali mu UNRA si yekola enguudo. Ina chiva mu wax. But your mother ministry, okay? Kati mother ministry nejeberamu ne wansi eyo UNRA. Nga bwolaba Minister of Lands enam Uganda Electoral Commission. Uganda Electoral Is it Uganda Land Commission? Uganda Land Commission. Ekume ettaka lyaki lya government. So all in all, oba genocide oba tamalo oba ani, that's not the case. The case is oluguudo lwe luba lubi lukolebwe. So tukubira John Katumba Amala omulanga mu financial year eddako baluteko kwa kate kisoboka. Enguudo zibeera mu financial years. Ne balu budgetingira tetukwata sente ziri mu education ate ziza wano. Lessons ki ezirekere abayimbi nga tugenda ndada mu festive season. Abayimbi bewale omuyimbi okuba ne concert nnya omulundi gumu mu kiro kimu. Batambula nnyo ekiro abamu bavuga bubi. Ekyo nno nakyo kituufu. Nga tonna bakunenya luguudo luli. N'abayimbi nabo bayina okulaba nti beddako. Omuntu amala okuyimba e Kampala nga bamwetaaga e Masaka. Okolotya booking oyina shame tyana tingona ni shame Masaka. Abasinga batuuse na leeta obumenye obutebe ne babukuba. You have seen those incidences. Atuuse munaana bamutimbye musanvu. So they also have a part to play because it is your duty to protect your life, okay? Much as enguudo zaffe ziri substandard, but nafenga abayimbi tulina okulaba nti tonwa n'ovuga ate emotoka yabadde wish. Mu upgrading lusuku lwa cement ne level y'endowooza abagezezzaako ebbanga tono lyabaddewo nga alina wish. I'm not saying nti wish motoka mbi. I'm saying they upgrade with the time. Ekitegeera zitagala ku kkubo. Waliwo emmotoka z'otalinnya nnyo. Ejja kutagala egweri. They are there. Chameleon kyekimutambusiza mu Range Rover n'abalala. Naye abalala nabo bagenda. So does this justify abayimbi okugula amamotoka ag'ebbeeyi ffe tebetulowooza nti kwejalabya? Si kwejalabya. Bayina rai. Emmotoka ekola kinene nnyo. Benz zitula ku ttaka. Abantu abasinga obungi batambulira mu Benz. Tosobola nalina tourism company nga basooka kubuuza abazungu eri olina mmotoka ki. Ate emmotoka omuzungu tomutoza mu Toyota. Obulamu bwe buba at stake. Toyinza leeta lawuumu ng'okola tourism. Omutwala wafiira omu bafiira mu lawuumu. Saago yagatta mu ipusa. Ofana ennyama n'efi n'ebulira mu byuma. Embaga zikwatirewa. Where? So the cars zemulaba abagaggazi balina siwatirakizale. You are vulnerable ku luguudo because sibuli ali ku luguudo nti amanyi ovuga. Vulnerability y'omuntu ebeera ku kkubo. Abantu abasinze okufa si lwakuba balina ensobi ze bakoze ofiira mu nsobi z'omulala. An idiot is on the road. Talina driving permit ebitala bigambye ayimirire tayimirira. Kanaye bamuwadde okuwoza ku mmotoka agadde okwana. Kati nze tamale mmanyi nti oluguudo bw'obanga oli muyimbi sooka ofe ku mmotoka. Tula mu V8. Tula mu Range Rover ba Chameleon kyekibatta. Enywa amafuta ga mitwalo 3 okola mitwalo 5. Naye okuziika kwokwo kujja kutwala mmeka. Hatuga motoka ezo zatutamalwa amafuta kati okuziika kwokwo kwa mmeka. So there is really a lot that they call it upgrading. They should upgrade. Balekera ovuga ekiro emisinde bakole concert ze basobola kitegeera n'ebirala. Government naye ina
weeyina okuzanyira paati yayo ey'okukola enguudo bazikole zibeere standard muziteekeko amataala. I want to thank Masaka Road kati kuliko aba traffic abantu tebakyadduka nnyo baasi oba basusse avuga baasi kimala kebabeere bangi ate engeri gye batukuma mpinga abaana babakitaabwe kyekirina okukolebwa ate si busikale yandibadde wakati wa mayiro 15 ku 2 naye bulwanyonda kika mayiro 5 osanga kati we bataabeewo nga mugamba mutya abasirikale baliwa kyogera ku lw'obulungi batalina pamit kati ate babateekawo kakati n'olwekyo baasi edda omuntu yavuganga baasi yeetisa abantu 78 n'agivuga n'agituusa embalala n'anwalwoko buumu n'addamu n'agivuga n'atuuka eno n'addamu naye nti banenkyalina nga ssebo n'amasaati bageeyambula abavuga baasi baali beeyambula amasaati but right now tekikyasoboka kale ebyo nno byebyo n'ekirala kyensembye njagala okwebaza poliisi operation gye yakoze ey'okuggyako tonategeera kati kiri ku luguudo batalina pamiti bateeka busayirene mu mmotoka operation eyo mugyebale nnyo abaana b'obugombe ne bodaboda bali n'olowooza nti omwana omukulu ayitawo ne bodaboda zibadde ziyina kati ng'ekyo we mukimaze eky'okugyamu obugombe mudde ku balina security abalina okukuumibwa naye kati osanga n'ayina essabo nga niye bamukuuma kuki alina security sireti bonna balina amasabo kati bamukuuma kubanga alina essabo let us be serious by the way nze tekinokulati ndi wano tuli eri sina bakuumi fe abandi badde balina okukuumibwa mu ggwanga omanye abalabe benna fe tutula mu sensitive meeting ndyeri ndi mu tufojinga land policy ebyettaka I don't have any politics kati ayina essabo bamukuuma kuki ababbi babakuuma kuki onoona bwonoonyi majje so tukusaba IGP Martin Okoso Chola yakyaliko omanyi yasinga obutoge we know you are still there finish that kale etuveyo over the weekend omukulu lwase yabadde addayo mu kwanjula okwokubiri niba nayo omwana oyo ogamba otya nze nkubuulire abanjula lwasa be balina ekizibu lwasa takyalina kizibu kubanga we have analyzed lwasa this year emirundi lwasa yakompitinga n'omusumba Bugingo mu mukozi w'amawulire ow'omwaka naye yandibanga pastor Bugingo performinze bubi nnyo against ki competitor we lwasa tetumudiscuss nze nti alina essomero lyaguddewo oba nti kale alina kabini gyazimbye ku kyalo eyamba abantu pozi akavidiyo k'obusegu era ka mwaka guno bya busegu byokka byokka bye tukoze ki tuli ku kisenge tuli ku build belt twakoya comment bakita joke ebeera wansi n'okukirira bwiti mwami lwasa tukwebaza okukola amawulire mu bubi ne mu bulungi n'okubeezaawo show zino naye tebikyanyuma it's no longer funny tebikyanyuma oka abakazi obakyusizza bonna kyobano fe tetumayinaako buzibu that is right na sente zo naye obuzibu we buli fe abakudiscussi nga tetukyalina kyetuko byonna tubyogera aneta tabasaba mu discussinga akola bibye ani lwasi yandikoze ebibye nga tayitaba amawulire I've seen interviews omanyi waliwo omuntu akola ebibye nga tajja mu mawulire nga fe tumunoonya mwaba munoonya but ndabye interviews alwasa ezisukka mu bbiri nga is justifying his actions that means by the mere fact nti atumwa mu kamera waliwo need eyaye okujja sayima bangi nnyo bingi nnyo bigenda amaaso mu ggwanga lino bye tutamanyi bye tuwulira ekintu because ababikola tebajja ku justifying what they are doing. The moment you open your mouth in the camera as the social critics we shall come to way cafe society febe yateekawo as social analysts
tetumanya ani yatulonda but we are around tubaita public court. Junior nze ndowooza ndabanga akabonero ak'obuvunanyizibwa ensi badde ensi weeraga wano obufumbo bw'akawundo kakubye eddinisa bweyongedde nnyo. Oli ajja n'asanga omwana w'abandi n'amwagala tagenako waabwe n'amuzaalamu abaana olumu nakufa kwe kubanjulira mu bazadde b'abaana. Ndabanga lwasa kyakola kya buvunanyizibwa nti omusajja bw'ofuna omukazi ng'owulira omwagala mu kaseera ako genda ewaabwe omwanjule. Saimo gamba obwavu bweyongedde nnyo si bwa kawundo kakubye eddinisa bwavu bweyongedde nti omuntu obeera omukyala ava mu family etegerekeka abasajja tebabuza abo obuvunanyizibwa gye bali ne batono gye bali but lwasa sente ayina sente ensi eweddewo lwa sente nti era mirembe giri before balwasa bano kwanga kati ebitasoboka bitandise okubeera ebya bulijjo mu Uganda. Katsi yalumbako nazaala we wano katona amukube amugamba mama toyina kyo ngamba kati ebitasoboka mu Uganda bitandise okola ki okusoboka ti omuntu akera kumacha n'analizinga Katikkiro n'amuvuma n'agatako ne Ssaabasajja Kabaka waali ayina n'abamulaba ssebo era omugambako nga baga tuvire ku tikyagwe kati ensi bw'egwa eddalu tebaga ati omusajja omu agudde baga abasajja bagudde eddalu kubanga ono yakulembedde kati lwasa byakola tala lwasa baga abasajja basajja b'ennaku zino aliwo omwala yakoze ka video ku TikTok ng'asaba Bikira Mariam nga tuyambe ofumbireyo abasajja abalala bano tetubategeera nenga lwasa ali ogo n'ekireese ebyo sente mane tokuva covid bwe yakuba ensi ate babakyala bagwa ebbeeyi naye edda omukyala newa mukwananga bukwanyi n'omulekera sente ng'awulira omukakkanyiza nnyo nagamba ondabanga ekyobuguzi lwaki onzikakkanya lwaki onkola bwoti edda bakazi bagananga ne transport by the way n'omuwana agana transport ali sinoziweza ku simu abakyala abo balagawa abakyala abo abagananga sente behavior for abasoma psychology is influenced by environment. Omanyi abavubuka abayine sente nabo abeegomba lwasa kati byakola gaga nezifuna bwenti njagala mbawaseko nga wemba njagala nange enkolenga ki. Don't joke with an example. Tozanyanga na example. Omuntu nga akoze president mateeka kibaita president kino ekiriwo kati baali bakisazeewo ddi nati ku musango gwa Tamale ne Saimo omulamuzi yayogera bwati because presidents influence cases kabyali bibaddewo kyali kibaddewo ko presidential election petition ya 2016 efaananye etya ne ya 2020 era balamuzi beddamu bwezi bakyusa luzungu kati n'olwekyo it is a bad example for this country that a man who is a parent like Lwasa abana baba were Sekera who is old kw'emyaka gya Lwasa musajja mukulu Sekera old yes musajja to be setting a bad is an old man Lwasa is not mentally sick wasijja gamba izo okuntwala mu court amagamba nti ayinza okuba ayina obuzibu sinna kikaka supposing atulese psychiatry ayinza okuba naye mulwadde Lwasa nga yagweddala it can be there kisoboka kubeddalu kendwadde z'obwongo munnango oyambala bulungi naye nga oli mulalu wagweddalu twakuba nti babeerawo ne beeyogeza bokka no musajja ngaali mu kunyumya ali smart yambadde suit naye nga agenda ayogera ye abaana abuwala bangi abatomedde abasajja nga mulalu nga yamulaba. So family Lwasa mwava teri amusobola mugambako kuba ate ye mugagga so munsi oba toyina kikufuga oba toyina kyakufiirwa Simon nagamba ekisumbuwa eggwanga lino lack of proper jobs nti Simon bw'okuba ekikalu kyo n'obeera wali ku BBS
olina by'otakyasobola kukola nga kikalu kye kikulemesa naye nga munda mulwa ekigamba kikole by the virtue of your job. Mugane kati Saimo alabibwa Uganda bansange nga nkola kino n'okyerekereza. A job is something important. Secondary, academics. Bitabo. Omuntu yenna yagendako ku ssomero. That prestige in you. Nze bankozesa nga ataasoma. Mwabe makere mugamba nze alumni mulamba. Because to sit at the university n'okola paper 36 lwasa yasoma ki? Lwasa yasoma ki? Kola sente. Kati otomubuleminga talina ba obi taswala tamanyi academic assembly. School organizes you. Ebitabo n'omulimu bye byorganizing omuntu. Lwasa talina kyalina ku bibiri. Ye bosi wa bosi we. Saimo fetujanye tukola program gane mukama wange yagirabyeyo nge sikutadde ku bunkenke mukama wange baneta giraba kakati bwoba tofugibwa mulimo Saimo tofugibwa family na bitabo. You are nobody. You are capable of anything. Oba toswala era lwasa amaliriza agamba zino sente zange mugene mundu openze nkola binyumira. That attitude kati abana be banamutuuza talina gwawa kitiibwa. Bazadde banamuyita ati naye lwasa kati otusse so kyetwala is a nuclear bomb. Ayinza nawe okubalukirako kati alina gwasanyusa. But at the end of the day eyo character affecting agikola affecting abaana bazaala oba abato bazaala etya ensi eno ogiraba jedda ethics na integrity kivula nga babbi mu government bagala bakuba mawulire wadde nga babbi bamanyi olunaku lumu omwana we alijja mu komiti ya parliament gwe family yammwe tugibuusabuusa ku ethics ne integrity. Wano waliwo family abantu ze bakyawa abamugenda nga bagikyawa efamily twagikola ki? twagyesonyiwa yatulema naffe mune waliwo abagikyawa kwa family mune batamivu balalu tebategerekeka. So ekyo tukitwala ng'ekitono segere. Don't take that. Yayinza okuba nga ye wana ali fine naye yabira nti abaana bazadde batadde mu sente bagenda kufuuka ku bakyala baaba bagenda kufuuka ku baami baaba akitinga in shadows n'omugagga golooza nti mugagga tabeera yekka. You need the people. Munsi teri yemalirira ne Queen olwafudde essanduuko ye abagisitudde sibalangira abasitudde essanduuko ya Queen sibalangira. So it is myopism. Omuntu agenda okubuuza ekibuuzo okulowooleza mu ango. Omuntu agenda okubuuza ekibuuzo nze bange ettono lye mmaze mu mawulire emyaka ndoza 6 ngenda mu 7 gikyali 6 ayi bitono muganda ngo abali myaka 3 kati nze wengamba si myaka okozeemu ki kyekigasa bali tebabamanyi gwe bakumanyi kakati mu myaka egyo ninamu emyaka nga 3 nga lwasa mumanyi nga mugagga w'e Masaka alina bizinesi ze. Then mu myaka egyo nembamu emyaka 3 egya lwasa nga aswaza buswaza. Olowooza biki ebireetera lwasa okutwanzirira okuva mu Bagaga kuba Masaka wali abaga kasozi kabizi mmanyi kasozi uwe mugagga waki uwe Masaka kati God forbid mwami kasozi na transforming anaava mu bwakasozi bwe mmanyi nti mugagga w'e Masaka gyali n'afuuka ate a common figure nga aswaza. Oza biki ebikyusa lwasa okumutabula okutandika okukola bino oli byayinza okugamba nti ebiweebuula mawulire yayagala nnyo amawulire bw'oyagala nnyo omanye ekiremeseza abaana b'abaserebu okumanyika kasita taata we ayagala kamera naawe kennyini akuwala n'omwana we tekiremeseza omwana wa bebekulu
pepa dadi amawulire agaga ne taata agaga katebasobola omutabeera kubanga time etuuka nga taata alina olekera yereka mbuze ku mwami ali yali akola ku super we bamita Stewart izot Stewart Kimera yakolako ne ku NBS okwo bangamba yatuuka time n'awumula n'aleeta mutabani we n'akola yaliwo akola bino naye taata bwe yasigala ayagala kamera eno nga n'omwana ajagala olutalo lubalukawo teri apromotinga munne kati Lwasa bwe yabeereranga e Masaka ebyamawulire bino yali abyagala naye nga tannabeera obsessed nabyo. Media obsession mu nsi eno okukola byokola. Success. I'm successful somewhere. Bwenfuna ekintu ekitambula nga kitambula kinyongerako amaanyi okukola ekyalo eky'amaanyi. Kati genda okibuuze Lwasa, what motivates Lwasa? Byakola ebyo his behavior which is kati kuba tekyali choice, it's a behavior kati muze luli twali tuloza nsobi kati what motivates this behavior? Erije nagamba fear of reinforcement ya psychology. When you engage in a behavior nekwali words ogenda jidda mojikole, but engaging mu behavior netakuwali words kibanga lero bwenzija nenkola program eno abane batajagala the high chances I will change my tone. Bwema najani mukambwe kululi what your behavior if it doesn't get what you want. Kati behavior ya Lwasa eyokweswaza ye mwafiringire sanyu omulalu bw'omujali ku street n'omutwala emunyonyo afa lwaki ati byoba omututemu birungi ati yamanyira byakasasiro bakita gradual transformation. Omuntu abanga mwavu nnyo n'omuwasete nnyingi oba omukoze bubi musajja wa SB4 kakalamu gwe yawa ssente oli omutamiivu tafanga kakalamu anya gwe yawa ssente SB4 musajja gwe yawa ssente emitwalo 5 nenga mutamiivu nenga mona agenda kufa bufiba. You kill that person. You kill. That's murder. Nagamba buno butemu buno. Sayi mutu wange omuntu omwavu ennyo ssente oba omusindise ku kalabba. So kati mwensi bweri. Abagamba nti Lwasa is depressed. He was heartbroken. That is true. He might be frustrated. Not even in love. It must be something else. Kaluloke Masaka yali aina esubiri okuwanga bagamba ensoza ne baitawe bingi nnyo bi frustrating abantu. Ali mukulagako. Kigera he's looking for happiness at all costs. Anonya sanyu ku costs. Era nze bwenda banga aseka sometimes nga psychologist. Lwasa itabata seka. Abata seka nti waliwo enseke eziva ku mutima. He has a plastic smile. Because right now he's isolated. Tasobola tula na hamu, tasobola tula na sudiru, tasobola ezo traits z'abagaga katakyazina. Ye mugaga ono wa bulijjo kabagaga balina enneeyisa yaabwe. Teeyisanga bagagga ngeri gye beeyisa. Ayo si mugagga, Lwasa si mugagga. Naye waliwo ati ndi mugagga ku mutima. Kakati ebyo byakola byonna betuwa ekifaananyi biki ebimuli munda. Naye ekyabaana ab'obuwala ababaddewo ng'ebintu bino bikolebwa. Enjo najja ne wabawo ebimukolebwako ng'alaba. Abawala babaddewo ne bakolebwako nga balaba. Era si abawala abo ne basigala nga bakukola ebintu ne Lwasa ebirabikanga ebiri serious. Bo tubaleka wa. Abawala abo bagrading be baani? Education wise, character wise, family wise. It's not having a name Enjo. Nani abalala boyogede? Enjo ne banne. That group. Nabera jo basanga nga they are the angels but they are not angels. Nabo tebalina kibali. You see, value attracts value. Stupidity attracts stupidity. Ye magnet yensi. Mbuli abo ita nabo. Kati ebyo abo bakazi. Nawo batovodde kitibwa kya mukazi batokikakkanyiza. Mukazi aba mukazi. Kati bayite tutya. Kale bawala bwe batyo.
onoonya ekigambo ky'ossaawo because all they are the same. Singa nga nti lwasa yakutte either it is poverty nga bwavu bwe butwala abawala bano kuba susuubirayo omukyala alina bizinensi ze n'oba olina kasitoowa ku mukwano you can be in such nonsense. Naye si bubbi omukonga ye Lwasa n'alaganya okujja ne mukkiriza ne mutandika okulongoosa ewaka ate wakati mu kkubo ne muyimiriza omukolo si bubbi bwe baleeta ayimiridde atya ya Lwasa buli omu eri famire tukitegere kale oba nzibi nga bwokire ye gwe bakumpanya karakita waiza ayimiridde kati ekyo nti mawulire mbumbu Lwasa mbumbu bamuganya okuyi kani bademali singa wafa muno yali mwoyo saakaza nage kati Lwasa byakola fenga abatu Lwasa bwagala nti agenda kusoma expect esomero eryo okuliggala lwaki anti tebisobola beerayo ye ebintu bye birimu they are not real byamakoona kwaye ye mwennyini abikola Lwasa bwagamba nti ngenda kwanjula fenga abakola story tuba twategedde ddoko tekuliiyo is negatives kyekimuwa essanyu ebyonooneso bye ebiwa Lwasa essanyu si kujja kati bali bamubbye Simon abantu baso nena abamubbye bafaanana neri family efaanana eti yetaaga kulabako family ya ebbye Lwasa ne family zonna zezino zonna zezino bonna bebamu yes they are the same kati ekyo kikwewuunyisa olina batanzi teyadduka mukwano gwamu abasisita mujje mu layini y'ebiboozi teyaweta ye teyali mu katemba oyo sisita ali eri waggulu oyo katemba waweeno nabyo bikoze lwaki yali waggulu lwaki tajje wawulirako ku Lwasa ntuno yeekoze obusolosolo ng'alina sisita abiwulirako amala kugoba mguya ddalu natukizula nti alingize yeyambula naye kati sisitawo neera abawala betaaga kusabira Lwasa alabika mu lugo naye sisitawo yeyagwa atya mu butego bwe buti neddala mu bulamu otuka time noddayoko mu lisiti y'aba x ono n'omusangulamu n'omuteeka ku waayi kati sisitawo twamujjenda kuba x kati yakiri kuba ku waayi nga n'ekitiibwa ky'owa x tabuta kisaana ali ku waayi kibuuzo mukama kyakubye nnyo nga oba okubye ennyo kale munnange mukulu waffe kitaffe naye nekirowoozebwa nti no ebintu ebyo bimeka biri stage manye gidi okubanga kyeka Lwasa kitegeka nti amagule gamukkiriza omaine gavumenti erina engeri gyefugamu eggwanga ssebo Lwasa olwo abasobola okugula abantu akakadde kamu nga kabeera ku ye omukulembeze asobola okufugayo ennaku 10 Lwasa tali mu status ze bayita opinion or spin doctors toteeka ggwanga lyaffe don't script this country too low kyebayita eggulire eritwaliriza eggwanga kwekuba ati je naakubiddwa amasasi ekiboozi kya Lwasa agobeddwa kubo omanyi tugende mu katalaawo the people who discuss Lwasa are people who lack jobs kanze gyenva mu ministry tetubimanyi we are busy signing papers mbasoma constitution nsoma land act people busy waba nogayo baliko people investing abantu bali maloji bebase azaza in sauna they are totally off Lwasa tebamuliko kisa kya mukama weyeyambula my good friend kisa kya mukama wasemba ku ddyo mulaba nga wanza okutulaga ebbina mbadde naibanga ddeni era nekulwokisa tutugenda kusisinkana tusinkana bwetomutyamu nti ayinza okunyiga essaawa yona nadamu n'alikulaga okweyambula bw'aba yalaga akabina kake is commodity abateekamu dda tokkalaba ne bakapima be balina ekizibu
tewali akalabanga yeyagadde balowooza asaaga nati kakati nze banga nti omulalu ali wali nebanga nti I expect anything ali wali ali amanyi nti mulalo kati wetukimanya nti mulale wajja bwati ogamba bugambi baana mutunule ku kisenge kisa kya Mukama abatamumanyi mwabamuwa n'obudde naye kakati ffe abamanyi kati bajja nalala kisa kya Mukama yeyambudde era bali mu gavumenti basigala bakola mirimu gye ajjemu empala abalaze mabega oba mu maaso nti mabega Katonda yeebali kaka amaadde naye yali ayinza mumugolekeza naye nga tumaliriza ensi Uganda awo weetuuse omuzungu kyabuuza kyobuuzizza kyekituufu how did we get here twatuuka tutya wano ekyo kyekituufu ababaka oluva webeekubira mu parliament wono yakubye omusirikale ekikonde jojuza omukalulu kayala ebyo byonna kyokka weena biri presentinga ekiri mu society namukama mulungi singa mbaka wano intellectual waludde bwefa n'ensi ne ba ordinary bafa intellectualism ye direction efuga ensi mu parliament woyina honorable Semujwa gamba nti prime minister Nabbanja cannot run a garbage company nekigenda ku answered nti prime minister Nabbanja tasobola ku managing a garbage company President Museveni naga gun it your mother's something yade anyize bambi namara naga those idiots I will crush them fountain of honor of honor kati igwanga General was recently ne waliwo yanyiga nabolekeza oba bomembe kwa abavubuka maye abavubuka bawulira nnyo ebivumo nabolekeza kuki absolveness yagwawo abali babuzovinga mu society ge machachi nago gali mu ntalo bali mu kwetu esengejjerero ly'ensi ey'obuntu eyenneeyisa eyaffe ey'ekifirika eweddewo akatiba nga tumaliriza bigambo ki by'oyinza okusibirira omukulu Lwasa waffe okukyalo kuno afune ekifo mu ekereziya church Lwasa asobola ogenda kuyaba lokole sijja musindika muzikiti kwasi ki asobola ogenda mu ekereziya eyaba protestant n'afumiitiriza fulufiga ina ekigambo kyakozesa kyenjagala ennyo mukulu wange amutyaga okufumiitiriza niyeefumiitiriza mu mutima aswaza njuye n'abaana be n'abazzukulu be wabula taswaza ffe feno buli wetumulaba ne tujjukira obumpi si kyekyo kyokka naye buli wetulalabanga n'abaana be nga tuga kitaawe nno alabika siyo neeyambula kintu kibi nnyo balabbi nnyo obuseegu social indiscipline it is the last stage before you go to witchcraft obuseegu okusaasaanya obuseegu lyesse erisembayo kyova olabanga malaaya taba na linnya lya kika teri malaaya alina linnya lya kika kwa ne beddiya nabo omuziro gwe gomu abatunza bakojja abo abatunza lwama kirowooze kongojja nti amannya go gwani nti nze kiberu nzina kiberu nga kiberu omugoba nga omugoba kasirikeeti obuseegu tebulina kye bumanyi oggwerera n'ebyo ebikufuula omuntu n'ogenda nabyo kale Lwasa aggwerayo mu nsi yaffe y'abategeevu wabula w'amaanyi era ajja sigala nga w'amaanyi mu nsi y'abatategeera
Melrose Buildings basangibwa awo ekasubi ku bitaala ku kikubo ekikkirira mu kikoni. Agenda yoberenga ate weefunira ebintu byonna byolowoozaako eby'omu kisenge, emifaliso, ziduve, curtains, carpets, balina night dresses, balina bed covers, balina bathrobes, balina cushions, balina pillows, towels, obutimba n'ebirala bingi nnyo. Ogenda basanga ku kizimbe kimanyiddwa nga Princess Complex, oludduka ligenda kubeera F8 ekasubi awo ku bitaala ku kikubo ekikira ekikoni. Kale gendayo oberenga ate obanoonyako okusobola okubeera nga ate ofuna ebyo byonna bye nkugambyeko, kutegeeza nti bw'oba wagira aba wagidde Rosemary bazanyanga custodian mu promise okuva mu Aromatic Entertainment. Kale gendayo sigenda kubanga nsukkawo olunaku olwaleero paka tunaba nga tuddamu mubeere bulungi mweraba.